Ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Victoria Nakintu Katamba alagidde abafamire y'omugenzi Bosco Ssenyonjo eyafiiridde mu kabenje ng'ennaku z'omwezi 16 ku luguudo lwa Ntebe Express Highway bwe yabadde adda mu bitundu by'Entebbe gutwalibwe guterekebwe mu mochale okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26 lwe banadda mu kkooti. Omusango gwatwaliddwayo nnamwandu ng'awakanya nazaala we okossaako n'abafamire ye obutaziika bbaawe ku bijja by'abajjajjaabe ng'era ye ayagala baziike bbaawe mu maka ge g'abadde azimba. Kkooti esazeewo nti ensonga zino zigire ziyimiriziddwamu patiizi zino ebbiri zisooke zikwatagane. Omusango eyagutwala ye nnamwandu. Maama ow'omugenzi we twogerera mu kaseera kano nga kkooti ebadde tennaba kufulumya kiragiro kyayo, maama omulambo abadde yaguwambye era nga guli mu maka ge. Nnamwandu alangiddwa ebisongovu nazaala we aleese ebyama. Agamba omukazi ono yali yanobadda mu maka era abadde amaze ebbanga eriwererako ddala nga tabeera mu maka gabba. Akomyewo ng'omwami amaze kufa. Nnamwandu era bongedde okumuwaako bwino. Nazaala agamba nti omuwala ono oba omukyala ono abeera muwala we yakwata obutwa n'abulunga n'abuwa mutabani we omugenzi kati. Wabula omugenzi Mukama yazza bibye n'atasobola kufa. Era Nazaala agamba nti atuuse kufa mutabani we omugagga Bosco Bitanda nga talya mmere ya mukyala oyo okutuusa bwe baayawukanira. Ensonga ezitabula mukazi mukulu oba nnamwandu omukulu, baawe yawasa omukyala omulala eyamufuula Ssaalongo era nga yabadde addukanya amaka mu kiseera kino. Lwaki sisooka ne nkusaba vidiyo gimpeereka like nsobole okusosootolera bingi ebibadde mu kkooti? Nkwaniriza buterevu ku Mukutu Viki Exclusive gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okossaako okubeera ng'otugoberera mu bitundu ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo. Nkusaba vidiyo giweka like kigisobozesa okudduka ku speed etenkanika. Bw'oba totwegattangako mu butongole subscribinga ku Mukutu osobole ofuna latest updates ne latest information. Tukuwa amawulire nga gaakagwawo so nga ate tugafirutalinga ne tukusunsulira agamatuufu g'oteekeddwa okubeera nga otegeerako. Kkooti enkulu mu kibuga Masaka ekubyeko obugule. Mu Luganda olutuufu tugamba nti kkooti ejjudde. Namungi w'omuntu yeeyiye mu kkooti okusobola okuwulira amawulire ag'amawano. Mukomwana wasitulidde Nazaala we n'ab'ekika n'abakuba mu kkooti mu mbuga nga bawaabira abalanga musango gumu gwa kuwamba mulambo gwa bbaawe gwe yali yayawukana naye okumala ebbanga okusinziira ku bino Nazaala gwaleese mu kkooti. Nnamwandu ategerekese nga Jane Nabukeera nga ye yayise bannamateeka be ne bafayiringa olunaku lw'ejjo omusango ne bagutwala mu kkooti enkulu e Masaka nga baagala kkooti etawuluze ekake maama w'omugenzi n'ab'eŋŋanda b'omugenzi bakkirize omulambo gwa bbaawe Bosco Ssenyonjo abasinga gwe bamanyi nga Bosco Bitanda, omugagga era omusuubuzi mu kibuga Masaka omukukunavu eyafiira juzi mu kabenje ng'ennaku z'omwezi 16 ku luguudo lwa Ntebe Express Highway bwe yali adda mu bitundu by'Entebbe wamu n'abaana be babiri bwe baali mu mmotoka. Entaano olunaku olw'eggulo zabadde zimaze okuba nti zisimibwa okusobola okulaba nti olwaleero lwe lunaku mulindwa oba lwe lunaku olusembayo okusobola okuziika omugagga n'abaana be babiri. Entaana 3 nga zasimiddwa mu maka ku bijja. Kyokka Nnamwandu yakaayanidde omulambo n'agamba nti nze njagala bba wange kumuziika mu maka ge atandikewo ekijji ekikye. Maama Nazaala n'agezaako okunnyonnyola muwala we n'amutegeeza nti ensonga zo ez'okuziika mutabani waffe ewuwe tezaali badde mbi, naye mu kiseera kino omugenzi alina ebimutambulirako. Omugenzi Bosco Bitanda y'abadde yasikira kitaabwe. Kitegeeza Nnamwandu Nazaala kanti ne Nazaala olwo Nnamwandu maama w'omugenzi Nnamwandu
kati eyali badde taata wa Bosco Bitanda yafa naye mu baana bonna taata be yali azadde Bosco Bitanda ye yasikira kitaawe ekitegeeza nti Bosco Bitanda abadde taata mu luggya olwavaamu ne baganda be ekyo kimufuula okuba nti taata mu luggya olwo bw'aba afudde aziikibwa ku kijja kye nga taata alina ekifundikwa eky'obusika obwa kitaawe ndoza kati mbannyonnyola bulungi. Kyakubiri Bosco Bitanda agenza okufa nga Ssaalongo ajjudde era nga alina omukyalo owookubiri abadde abeera mu maka ge ng'omukyalo oyo namba 2 eyadda mu bigere by'omukyalo ono Namwandu omukulu omukyala ye yamuwa abalongo ekitegeeza nti Ssaalongo yafuna ekifundikwa ky'obwa Ssaalongo bye bifundikwa bibiri ekifundikwa ky'obusika n'ekifundikwa eky'obwa Ssaalongo kakati okusinziira ku b'eŋŋanda z'omugenzi ne maama maama azaala omugenzi Bosco bagamba nti ennono n'obuwangwa bwa Buganda tebukkiriza musika kutandika kijja kye tebukkiriza muntu alina kifundikwa kisukka mu kimu kutandika kijja kye aba alina kugalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe. I don't know how true is it naye okusinziira ku bantu abakulu ababadde mu kkooti abakubyeko ne ab'eŋŋanda z'omugenzi nga bwe bannyonnyodde ne maama w'omugenzi ng'omuntu omukulu agamba nti omuntu alina ebifundikwa ebibiri oba omuntu eyasika aba alina okuba nti aziikwa ku bijja by'abajjajjaabe. Reason nti mu makaago omwana asikidde kitaabwe aba yeetaata mu luggya oba munfuna bulungi ensonga muba mugitegedde. Kakati maama ye gyasimbyeko omulaka. Kyakubiri mama mu kkooti atuuse okuleeta obujulizi okugjayo obwino because tekubaddeeko obujulizi bulabwako naye era tuwulidde Namwandu nga awakanya ebigambo bya maama ekyo nno kiyinza okonfaminga maama nti ebigambo bye bituufu. Nazaala agamba nti Namwandu ono akomyewo ku lwa mulambo oba akomyewo ku lwa mawulire ga kufa kwa bba oba eyali bbaawe taata w'abaana be. Nazaala agamba nti ensonga weeziri ezaayawula bbaawe n'omukyalo ono era ng'ezimu ku nsonga nti omukyalo ono yali aliisa bba omugenzi Bosco Bitanda akakanja oyo ye maama w'omugenzi. Maama w'omugenzi in fact atuuse n'okuba nti awuniikiriza kkooti bw'ayogedde n'agamba nti omukyalo ono eyatutte omusango mu kkooti olunaku lw'ejjo Namwandu yalungako obutwa n'abuwa bbaawe ng'ayagala mujjambula mu bwensi eno ng'ensonga evaawa. Akatambi ka maama mu kkooti okalina pavini soko tuwe katambi ka maama tuleme kusooka kumuwanda bigambo mu kamwa. Ab'eŋŋanda bali mu kubeera nga bakungubagira kufa kw'abantu baabwe omuli taata n'abaana kumpi ekika kiramba kiri mu kumooni nga kiri mu kungubaga. Namwandu asitudde enkundi agamba nti nze omulambo ngwagala wali ku ttaka lya basaagala ku kijja kiri. Nazaala agamba najjanga ntya okusabira omwoyo gw'omugenzi n'abaana be mu kisegguusi ndekerere wano ewali ebijja ngende ntegeke omukolo gw'okusabira mutabani wange eri ebunaayira. Ntera ayakatambi ako tusooke tuwulirize Nazaala bakatuwe. Nabukeera naye ku bintu byankoze n'okwagala okumpa obutwa siyinza gattibwa naye n'okuba nafuna omukazi omulala n'enzaala abalongo n'akomawo ogwokubiri n'aŋŋamba waliwe banziikanga era mukadde yeggula bwe yaleese abasirikale batukuba ettiya gaasi n'agaba muwa abaana be nemugamba maama oba oyagala abaana bwe bazzukulu bange kale batwale naye bamanyi ba Bosco nze nangisigaza owange n'agamba n'addayo nawe yeekweka mu kiyuma n'atuyiira abasirikale zadde ziwera ssaawa 4 kadde ono n'abasirikale ne bavaawo ne bagenda naye nze ow'ekitiibwa omwana wange kyeyayogera omwana wange nteekwa okumuziika mu maka ga taata we kuba ye yaseka nange we balinziika
mukadde bwamanya nti abaana abazzukulu bange baziikibwa ku kitaabwe ne jjajjaawe sijja kusituka genda eri mu ttale kusabira mwana wange nze ndi mukazi munaku ekifundikwa by'abaana bange bibeere wano nange bajja okunziika byebyange mama yali agala gattibwa naye olwokuba yazaala kwoyo abalongo n'agamba n'atabula omutwa era mukadde alabadde takyalya nawuwa mmere ng'akutya ebyange olamusi ebigambo bya Nazaala nga bikakali ekitegeeza omugenzi Bosco omukazi yamuviira mu maka n'agenda n'afuna amaka ewalala mwe yafunira Nnaalongo we kubanga mama agamba nti neew'omukyalo ono abadde takyalyayo kantu omukyala yali amwegezezaamu okwagala okumutta. Remember bino ebigambo abyogerera mu kooti weesobola okusabira obujulizi obukakasa attempt gyoyogerako baje yasimattuka ekyo kimu kati ffe bwe tukiddamu tetumenya nnyo mateeka because maama akyogeredde mu maaso ga mulamuzi naye era njagala ojjukire gw'alaba vidiyo eno nti maama afiiriddwa mutabani we n'abazzukulu bameka oli omukyala nga tetunnaba kumutunuulira nti naye afiiriddwa bbaawe n'abaana be babiri tutunuulire kiri ekya maama eyasindika omutabani nga maama agamba nti omuwala ono ayinza oba omukyala ayinza okuba ye tali mu kunyolwa engeri gye kiri nti yali agezezzaako n'okwagala okuggyawo obulamu bwa bba engeri ne bba gy'abadde takyesiga era gy'atakyakolagana bulungi na mukyala maama ng'obulumi obu bwonna bwabugatta afuna results ezimugamba nti tateekeddwa kwejjako mwana we kumuziika wano kumpi waamanye era waalaba kuleka mwana we mutwala muziika ye gy'ayise ekisegguusi. Tutunuulire ebintu bino mu bigambo bya maama nga situnnagenda mu bantu balala. Maama byayogedde atulaze nti ono omukyala Namwandu si wa mpeta n'omugenzi Bosco Bitanda. Kati Namwandu bw'abanga akaayananga mu bufumbo obutukuvu taliiyo era maama n'ensonga n'agiwa lwaki bba teyasobola kugatta mukyala w'empeta olw'enneeyisa n'obutakkaanya bwe baafuna era ng'obutakkaanya bwavaawa obutakkaanya bwava ku bba kufuna mukyala n'amuzaalira abalongo. Omukyala ono gwe bazimbidde enju amatiribo ne badde tennaba kuggwa Nnaalongo Ssaalongo kati waabadde asula waabadde abeera oba bintu bino mubigattanga bwe mbibannyonnyola. Maama agamba nti omugenzi yayogera nti bamuziikanga wano ku bijja by'abajjajjaabe naye omugenzi yayogera teyawandiika. Ako nako kakulu okkategeera nti omugenzi teyaleka kiraamo kirambika nfaaye nanziika ye. Of course teri muntu ategeera nfaaye but tewali kiwandiiko kiriwo bwino omuwandiike alaga ekiraamo nti nziikibwanga wano bwenti ne bwenti. Kakati ekyo maama akyogera naye tekiina bukakafu. Kyakubiri tewaliiwo bantu basukka bataano oba basukka moomu babaakinga kiwandiiko oba babaakinga kigambo kya mugenzi kye yayogera nti munziikanga wano. Amateeka gatambulira ku bwino. Singa wabaddeyo yadde kopi emu bweti ey'ekiwandiiko nga omugenzi yagireka eyogera ku nteekateeka z'okuziikibwa kwe luddawa na butya. Maama olwaleero yalibadde tali mu kkooti era n'omukyala Namwandu yalibadde taleebuukana na Nazaala we. Kati obulumi Nazaala bw'alina abugasseeko obulumi obw'obusungu obwa mukyala we obwa mukamwana we okumutikka akazito. Maama bw'ataba mugumu nnyo ayinza obutawezaayo kaseera kangi ku nsi. Kino abazadde ebiseera ebisinga kiba tokyalinga nnyo.
avuddemu obulamu bw'abantu basatu omulundi gumu. Kyakubiri akuliridde mu myaka. Kyakusatu omukyalo ono mu kukaayana kwe namwandu tabaliridde bulamu na myaka gya mukadde gwagenda kaayana naye. Namwandu alumiriziddwa, maama agamba nti yasindisa abasirikale ne babakubamu tiyagasi mu lumbe. Olumbe baalukubyemu tiyagasi. Abantu abakungubazi ne babuna emiwabo ne basaasaana. Maama n'atuuka okugamba, wulira ebintu ebimu ebitukwatako nga twetaaga tukozese ak'obuntu bulamu. Maama yatuuse okugamba muwala we Namwandu. N'amugamba kale, obulumi bw'olina mbutegeera. Oyinza okuba oyagala kutandika kijja. Naye jjukira, olinako abaana babiri ku mirambo egiri mu ddiiro wano. Ninako omulambo ogwava mu nda yange ogu. Kakati twala abaana bo bano bazzukulu bange babiri. Gwe baziike gy'oyagala. Nange nziiko owange wenjagala. Akantu ako mukategedde bulungi. Maama ow'omugenzi agamba nti kale twagaanye okukkiriziganya nze naawe. Bw'obanga owulira oyagala nnyo tugabane, oba owulira oyagala nnyo okulaba ku kijja ekivudde mu nda za bbaawo, ziika bano ababo gy'oyagala baziikibwe, nange nziiko owange wenteekeddwa okumuziika. Twala abaana bo nsigaze omwana wange. Keesi zaabadde 3 nga kuliko omulambo gumu gwa John Bosco, gwa Bosco Bitanda oba Bosco Senyonjo, nga kuliko keesi endala erimu omulambo gwa Nankindu Sherina muwala w'omukyalo ono, nga kuliko omulambo omulala gwa mwana ow'obulenzi era mutabani wono Namwandu nga ye Simon Senyonjo Trevor. Kati twala Trevor otwale n'oli omuwala, nze nsigaze omulambo gwa mutabani wange. Kati gwe naawe genda obaziike gy'oyagala, nange abange mbaziike wenkola ki, wenjagala. Namwandu kino teyakigumiikiriza. Agamba, maama alumiriza agamba yeebulunguluddemu katono. Bwe yagenze mu mmotoka yakomyewo nga bawendulidde basirikale bakubamu tiyagasi mu lumbe, era ne babakubamu tiyagasi mu lumbe. Humanity ak'obuntu. Omwana ow'obuwala ofa ki ne nazaalawo? Okay, tukkiriziganya nti bingi ebiyinza okuba nga byatuukawo, ebiyinza okuba nga byabaawula. Naye ekibuuzo kiri nti ebyabaawula bikutuusa okweyambula ekitiibwa n'ak'obuntu ku ssaawa esembayo? Njogera bino nga siina ludda lwe neekubira, wabula katuulirize n'abamu ku b'eŋŋanda z'omugenzi. Nsaba Pavino tereka akatambi ako. Tuli munda mu kkooti, omulamuzi awuliriza enjuyi zombi. Wali omulamuzi Victoria Nakintu Katamba abadde awuliriza maama. Kati essaawa zino omulamuzi abadde ali kuwuliriza omu ku b'eŋŋanda z'omugenzi. Simbula akatambi ako. Galina tuyina ennono eyafudde mutabani waffe Ssaalongo ow'ebifundiko ebibiri tasobola kutandika kijja mu Buganda, era bw'atandika ekijja tuba baakuziika nga titukomye. Emikwano gikoma ennaku 4, tujja kusigala ffe nga tukyaziika nga n'emikwano gyeyongedde. Kale kakati ono wa kika eky'omugenzi. Buganda eyina ennono kwetambulira, n'obuwangwa obulala bulina ennono kwe butambulira. Bagamba nti singa omuntu ow'ebifundiko ebibiri aziikibwa ewantu nga taziikiddwa ku kijja kyabwe eky'obujjajja, olujja mwava baba baakuziika nga tebakoma. Okuziika nga tebakoma ki kyabadde ategeeza? Nti olujja olwo oba enju eyo eba egenda kubanga efaamu nnyo abantu, buli budde nga baziika, ng'ekijja tekiggweesa kusimwa. Nafunako omuntu eyandeeterako story, nangamba mu mwezi gumu baziika abaana 6 nga babazaala abaana 19. Naye ekizibu bagenda okukizuula we kiri nti omuntu omu eyafa, enziika gye bamuziikamu, emisoso n'emizizo
tebagigoberera kitegeeza baasuula obuwangwa bwe baali baziika omuntu waabwe yasooka bagenda okulabuukirira olumbe nga lumaze okumira abantu 6 ku bantu 19 nga n'omulala ow'omusanvu ali bubi ali ku kitanda akomayo naye nga n'ekimuluma tebakiraba mpaka we beetambulira ne badda mu kiganda ne banoonya obuzibu we buli kwe kubagamba nti mwina bye mwasobya mu muntu eyasooka okuziikibwa mu lujja lwammwe era ne bakola emikolo egy'okukansira abalala abasigadde n'oli yali ku kitanda naawona nga tagenze mu maaso na kufuna bujjanjabi bwa ddwaliro. So mu Buganda tulina emiziro, mu Buganda ne mawanga amalala tulina emizizo era tulina ennono, tulina obuwangwa n'ennono bye tugoberera. Kakati ow'Oluganda agamba nti omuntu ow'ebifundikwa ebibiri mu nnono ya Buganda, Buganda si ya kika kyabwe oba mu famire wokka, bati mu nnono ya Buganda mulimu ekizibu nti bw'oziika omuntu oyo nga tomuziise ku bijja byabwe, ekika oba famire kigenda kuba kiziika ng'entakera nga tekiggwesa nnyimbe mu lujja lwabwe. Kakati ekibuuzo kiri nti ono omukyala Namwandu Nabukeera Jane alina abaana 2 bokka mu mugenzi. Watya omugenzi kale kooti esinzizza amaanyi omugenzi ne bamuziika ku kijja kye ekipya ono Namwandu Nabukeera gy'ayagala baziike mubamu ku baana be nga be batagenda kuggwesa mirambo nga gye gimu kugiyinza ofuuka emirambo egiziikibwa entakera. So I think twetaaga sense of humanity edde muffe ensonga zibeere nga zitambulira ddala malidaadi sana mu bufu obufaanaganako ko butyo. Kakati era looya ow'omulamuzi asunulira mu looya w'omulamuzi, looya owa Namwandu naye asituse. Kati wano Namwandu y'aba ayogera. Namwandu naye oludda lwe lusabye kooti egende maaso n'okuba nti ebawuliriza ensonga eziwadde bweti saidi ya Namwandu. Kati family tugimaze tuwulirize Namwandu, tuwe saidi ya Namwandu nga ntingiddwa looya we. I am Lule Alexander Nkima. I beg to start with what I intended to have last. I beg to make an application before you, my lords, that we are in Uganda. Among the anthems that were made, we did not have Ekitiibwa kya Buganda. So I pray with the leave of the judges that as we are concluding, the said anthem is played. It was an application, my lord. Expert. It is expert. My lords, I beg to get your ruling on that. There is no harm. We are not constituted as 48. Most of that is my lords. So you read and sing it. My lord, can we read now or at the end? Do it now. I know what happens whether you precedes or... My lord, I pray that we did it at the end. Okay. Kakati bano omulamuzi abasabye basooke bagendeko mu kafubo ng'ab'enjuuyi zombi bakkiriziganye nga tannabakuba ng'awa ensalawo ye. Bano bibalemye engeri yakiri nti omu alumirizibwa okuba nti yakubye mu bakungubazi tiyagaasi eyakubye mu bano tiyagaasi nga bwe bamulumiriza Namwandu aganye okutuula okukkanya ne nazaala we n'ab'eŋŋanda z'omugenzi. Kati omulamuzi Victoria kyakoze n'asalawo n'agamba nti
emirambo gyonna esatu okuli ogwa Ssenyonjo Bosco, okuli ogwa omwana ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala, gyonna emirambo egyo esatu gitwalibwe mu mochari oba gitwalibwe mu ggwanika okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26. Yes, oyo ye muwala we bambi eyafiiridde mu kabenje ke kamu, Sherina Nakin Nahade ne Simon Ssenyonjo Trevor. Emirambo gy'abano bombi bonsatule, nonti bombi bonsatule, gyonna gisitulibwe gijjibwe ewa maama kubanga bagenza ogenda mu kooti ng'omulambo bagulese mu ddiiro ku kijje ewa maama, era baleseeyo abakungubaza abamu, abakungubaza abalala ne bajja mu kooti neweera full house netandika okubanga ewulirwa omusango guno nga bwe gugenda maaso n'okuba nti gukola ki nga gutambula. Ab'enganda z'omugenzi balabiddwako nga bakaaba, yes, nga bakulukusa amaziga, kyokka ate ne Namwandu naye alabiseeko ng'akaaba nga naye bimususseeko, ensonga zimutabudde, afiiriddwa abaana be 2 n'embeera endala ezifanaganako nga bwe zityo. Kati aboogera ku musango guno ng'ab'enganda n'abantu abakulu bo bagamba ki? Bagamba bwe bati, akatambi ako kanteereko katuulirize ebirowoozo by'abantu abakulu ddala. Bwe yazze mu maka ge mwe twabadde, mukyala ebizibu ebyabaddewo byonna abimanyi naye mwennyini yasimatuse busimatuse. Mukyala yanditulese ne tuziika Bosco n'amuleka ewa maama we kuba oli maama we yasuze mu maka ge, maama n'asaba omwana we. Naye omukyala ddala okuva ku mulamwa n'addira abaana be bonna bali mu ddiiro n'aba ng'ate ayagala okusasamaza abantu mikwano gya Bosco be tukoze Bosco abadde atulera ng'abaana n'atuyiirawo omubiri, ffe tuli mu bulumi obw'amaanyi. So mu byonna omukyala kakkane amanye nti yafiiriddwa abaana be n'omwami asse kimu ne maama azaala Bosco. Tumalirize emikolo nzebyo bye byange. Abo be bamu ku bantu ababadde bawangaala n'omugenzi Bosco. Maama yabadde mu kunyolwa ne zireeta Namwandu ng'amanyi ne Namwandu azze mwegattako banyolwe. Namwandu n'alekerera emirambo gy'abasatu abaagalwa be n'atandika okuba ng'asasamaza olumbe. Namwandu baamuggyeewo nga si birungi ku lumbe, ng'abatuuze baagala mmukolako abakungubazi. Namwandu okudda yakomyewo na police. Ladies and gentlemen, police neteekamu kaawo katiya gas, abakungubazi ne basaasaana. Ekirungi police teyagyeewo mayiti kuzitwala, yazireseewo, era ensonga kwe kwambukira ddala mpaka mu kooti enkulu olunaku olwaliro gye zisiibye zitojjera. Kooti etwalidde ddala essaawa ezisukka mu 4 ng'ewuliriza ensonga eno, era nga bwe tujjidde ku mpewo kimaze okuba nga kisalibwawo nti ng'ennaku z'omwezi 26 omulamuzi lwagenda okuwa ensalawo ye ey'enkomeredde ku nsonga eno kuwa ewatuufu bagenda okuziika emibiri gy'abantu bano abasatu. Kakati era kooti ebawadde omukisa to mediate, okutabagana bateeseganye nti singa mu zino ennaku zeebawadde leero ziri ennaku z'omwezi 18, kitegeeza kooti ebawadde ennaku 8 wiiki namba. Omulambo gubadde emirambo gy'abantu oba abagenzi babadde balina kuziikibwa lunaku lwa leero. Singa enteekateeka Namwandu teyazirinyeemu ggere, naye Namwandu bwe yalinyeemu eggere ebintu ne biwanvuwa, omulamuzi abongezaamu ennaku 8 ng'omulambo oba emirambo gy'abagenzi giri mu mochari, giri mu ggwanika. Eggwanika lirina okubeera nga lirina costs ze ligenda okukola okutwala, okufreezinga omulambo guno oba emibiri gy'abagenzi gino n'okugitreatinga buli lunaku, okukakasa nti gibeera mu fridge mpaka ng'ennaku z'omwezi 8. Kituyigiriza ki? Banaku bannange n'abasuumuseemu bagagga bannange tukole amalaame. Okufa tekukonkona. Osobola okugenda mu ddwaliro ne bakkebera ng'oli mulamu
naye mu kuvuga okkomawo ewaka oba mu kutambula okudda ewakaawo obulamu ne butasobola kusimattuka. Kakati bano batambudde bulungi, bavudde waka bagenda mu bintu byabwe oba biki tebasobodde kutuuka gye babadde balaga, tebasobodde kkomawo waka. Tuwandiike ebiraamo, twogere ebiraamo. Bw'oba osobodde okwogera wa gy'oziikibwa nga tekiri sekureeto, at least tulikaayana ku bugagga bwo. Kati olaba Namwandu akaayanidde bukaayanizi na nazaala we ku mirambo 3. Kati olwo eby'obugagga by'omusuubuzi omugagga Nakinku tukalowoozeeko. Olaba Namwandu akaayanidde emirambo gy'aba3 giziikibwe ye waayagala, n'ayagala asinga ekika amaanyi. Kakati ate eby'obugagga by'omukulu Namwandu bagenda kumuddawa. Namwandu bagenda kumuddawa ku by'obugagga by'omugenzi. Kuba luno olutalo tukyali mu lwakuziika. Wabuliddwayo aleeta ekiraamo mu kaseera kano ekirambika obugagga bwe, enziika ye n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kyakubiri, omugenzi Ssaalongo abadde ayina omukyala namba meka, omukyala namba 2, oluvannyuma lw'okwesonyiwa omukyala namba atya, namba 1. Kati ye mukyala namba 2 ali wali akaaba, bamulekedde abalongo. Ali awo atubidde n'abalongo. Mukyala mukulu eby'obugagga eyo nayo bato katugirinde, katusabe omugenzi abanga abeerenga yaleka ki, abeerenga yaleka ekiraamo. Otherwise bw'aba teyaleka kiraamo ngoba tuyinza okuba mu kiseera kino ekiraamo ekiriwo kyogera ku byabugagga tekyogera ku nfaaye na nziika ye. Ekiraamo ekyo kijje mu kaseera nga bannamwandu ne bakamwana tebanneeyuza. Kuba ye maama akistatinze bulungi nti ye mukazi munaku, talina mbeera yonna era yamanyiira obunaku bwe, abadde just happy mother, abadde ayina omwana progressinze. Kakati ate ye Namwandu takitwala nti mukazi munaku nga ayina bba obanga yazaala mu musajja omugagga, yakitwala nti bazimba ne bba ne baprogressinga. Oba enjawulo eyo mugiraba? Kati maama ye muli alowooza nti mu kaseera kano kafe era kakkanire ku ndaaye ng'agirabako. Video ya maama eyo enkaabiza nnyo amaziga, nzirizaako video eyo bambi byannaku. Kazeeyo akatambi ako kazanye. Lwokuba nafuatibwa ne nabukeera naye ku bintu byankoze n'okwagala okumpa obutwa siyinza gattibwa naye lwokuba nafuna omukazi omulala nenzaala abalongo. N'akomawo ogwokubiri n'aŋŋamba waliwo banziikanga. Era mukadde oyo eggulo bwe yaleese abasirikale batukube tiya gaasi n'agaba muwa abaana be. Nemugamba maama oba oyagala baana bo bazzukulu bange kale batwale naye bamanyi babosco nze nangisigaza owange. N'agamba n'addayo nawe yekweka mu kiyuma n'atuyiira abasirikale. Zadde ziwera ssaawa 4 kadde ono n'abasirikale ne bavaawo ne bagenda. Naye nze ow'ekitiibwa omwanange kyeyayogera, omwanange nteekwa kumuziika mu maka ga taata we kuba yeyaseka nange we balinziika. Mukadde bw'amanya nti abaana abazzukulu bange baziikibwe ku kitaabwe ne jjajjaawe, nze sijja kusituka genda eri mu ttale kusabira mwana wange. Nze ndi mukazi munaku, ekifundikwa by'abaana bange bibeere wano nange bajja okunziika. Byebyange maama yali agala gattibwa naye olwokuba yazaala kwoyo abalongo n'agamba n'atambula obutwa. Era mukadde omutwala abadde takyalya nawuwa mmere. Byannaku maama agamba nti kale nze kanziika owange, gwe muli bw'oba owulira nti bano abaana ba mutabani wange bazzukulu bange
nabo ojja bawa ojja kukkiriza baziikibwe kitaabwe waziikiddwa mpazi ng'owulira muli nti bano abazzukulu si baalujja luno awo batwale ewalala baziikibwe mu bijja by'abakitaabwe n'ebijja bya kitaawe bw'abanga be bano wano kkiriza baziikibwe wano nzo wange ye mumpe abazzukulu tasoose banonooza yadde balondoola naye asoose kufokasinga ku kyenda kye ku ndaaye kale emyoyo gy'abagenzi abakaayanirwa sisobola gisabira mu kaseera kano kuwummula mirembe naye nsaba malayika zikomewo zigayidinge parties zino ebbiri yes mu kaseera kano emyoyo gy'abagenzi sisobola gisaasira kuwummula mirembe nga bino bye biri ku nsi bye biri mu ground naye mbasabira giddire mu malayika gyogere ne parties oba n'enjuyi zino bbiri obutakkaanya obuliwo obuveewo maama aleme kwongera birwadde emyaka gye mikulu ne nnamwandu aleme kusitula mpalana abakadde baloga abakadde bwe bakula bamera entondo abakadde bwe bakula baba bakwegendereza nnamwandu ekitiibwa kikomewo eri Nazaala ne Nazaala ebigambo bisirikibwe eri muwala wammwe abagenzi basobola okuziikibwa musobola okuziika omugenzi nga n'ennaku kooti ze bawadde tezinnaba kuggwayo singa mubeera nga mutudde ne mukkiriziganya ne mukomawo eri kooti nga musazeewo nti omugenzi abagenzi bakomezebwewo baziikibwe we munaaba mukkaanyizaako so mbasaba muveeyo mukkaanye ensonga zisobole okuba nga ziggwa abantu baziikibwe mu mirembe ate era mu bitiibwa eby'ekitalo buli musajja kye yakolerera ku nsi buli mukazi kyakolerera ku nsi kati ono omusajja kye yakolerera kyekyolwaleero kituukiridde afudde kitiibwa kyakulumbeerwe kyekyamukozesa ssente n'okuleka obulamu bw'abantu be nga beeyagala ku duniya kati mbadde nsaba omugenzi tumuwe ekitiibwa yadde yasiibudde n'abaana be ne teyaggwesezaawo akyalina abaana abalala nekira tukuume ekitiibwa ky'omusajja oyo yes tukuume ekitiibwa ky'omusajja oyo atakuumira mpeera abankuumire tusinkane mu updates eziddako mbeere bulungi mweraba amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited tutunda amataka tuzimba amayumba tuddaabiriza amayumba renovation tugikola tusima amazzi fwaba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwenzoogeddeko waggulu tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu buli kimu ekigwa mu construction company tukikola bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh